abawuliriza abafa abalungi tubalamusizaako mwenna bassebo ne bannyabo eyo gye musinziira okutuwuliriza mu gyebaleko gyonna gye mukola gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi nze ababuuzaako Nze Nalongo awala Namirembe ate era nga ndi wamu n'omusomesa waffe Hello. oyo ye Nalongo Nalubaale tusinzidde ku lusozi Kiwamirembe e Bugaba Ssese beebaza mwenna abeekuumira ku mukutu gwaffe mwesijja koowa kubeebaza beebaliza ddala omulimu gw'omukola gw'omusufu nnyo mwebala okubeera abawuliza abalungi mwebala okutuwagira era mwebale kwagala bajjajjammwe mwebale teeka mu maanyi mu nsonga zino mwebale kwebeereramu ate gompya era ngenda kubanga naawe nkutiipingako nga nkugamba nti nkwaniriza nnyo ku mukutu guno era asooka obenga osubscribinga ku page yaffe eno ate please kano nkakuteerako nti please likinga page eno nti kiina kyekikujjako ate osharinga amaloboozi g'owulira teweerabira kubanga okoonako kati akalyawo kijja kusobozesa okubanga ofollowinga bulungi ensonga z'obuwangwa n'ennono zetuteekayo ku mukutu gwa Nalubaale the Divine. Siikuleseeyo olunaku olwaleero nalyagadde tubenga tutunuulira ku nsonga ya yes mbadde manyi waliwo agenda okisigeesinga but no one is ensonga y'entuuko entuuko ogimanyi yes abamu ku ffe tumanyi entuuko era tugitegeera mu ngeri za njawulo naye tuula okalire bamukakamu please be open minded ate owulire omusomesa waffe owa Divine ye obutya bwayogera ku ntuuko tumanya wajja kujjamu omulamwa gye binaabanga bigweredde Weewaawo naawe tweyanza nnyo tweyanzege mbalamusaako bassebo ne bannyabo bassaalongo ne bannaalongo wamu n'abalongo ya tutuuse nate era okubeera nga tubaako bye tuwayaamu olwali twagala tulabe entuuko mu luzungu kye bayita batya fate or destiny byonna bye bimu bukola byonna bikola osobola okugamba this was my fate this is my destiny so okay so destiny lwakuba nti I think fate kye kisinga okukolawo fate kye kiba kikolawo ennyo fate kye kijja kukola abamanyi oluzungu okusingako bajja musobola otubuulira kubanga kozesa fate oba omanyifu oluzungu lwotuyiga nno luyige tugwamu lugwe naye Nalongo ennaku zino nno ŋŋenda ndwongera okuleyiga webale mpracticinga buli kiro before I sleep okay mbeerawo ku buliri bwange obugambo bwe nawulidde abantu nga boogera ne mbudaddamu ojjukiza mutabani Mpanga bwe yatugamba okuvuga emmotoka mbw'otuula bw'oti ku buliri natugamba tudde ku buliri tugivugire okwo bum 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 crutch olinye crutch olinye gia pozi ne gia bagirinye omwana alina effujjo so entuuko twaziraba mu katambi kaffe kali ak'okuba nti bajjajjaffe basobola okukyusa entuuko oba basobola okulemesa ekyo ekyagerekerwa okubeera kale ku luno twagadde tulabe ez'entuuko nga zo zitambula zitya kale nno entuuko y'embeera eba yagerekebwa ng'erina okutambulira mu bulamu bwo nga mu mazima tolina nnyo ky'osobola kukola kugikyusa nga okukyusa entuuko okugeza engeri ennyangu ennyo Nalongo yenteeka gye baateekebwa ey'okubanga omukulu omu waali baakunonye awo teri agenda kyusa ntuuko eyo w'obanga baakuteekerateekera kabenje kaliba kabenje oba waliwo akainfluence nze oba ggwe whichever way naye we kabanga kali kabenje mu ntuuko yo era oba ojja kuba kabenje olyoka obe ng'ogenda so be yateekera okunonera mu buliri era naawe still ne woonaagaana okwebaka amala najja n'atuuka n'akunona kale kwegamba waliwo entuuko eyo ey'akatundu ako gye tutasobola kwewala ate tetusobola gikyusa buli omu balina engeri gye baamuteekerateekera akadde ako butya bw'aligendamu
Okay, yeah. thank you. Kale nno oyinza okusanga nga mu bulamu bwo oyina ekika ky'omukazi gw'oteekeddwa okuwasa. Nayo ntuuko. Bannange. Kuba n'abakazi abangi abayaleeka. Naalongo ofuna asooka n'omugoba. N'ofuna owookubiri n'omugoba. N'ofuna owookusatu. Naye ng'owookusatu alinga ate yatuula n'asooka n'owookubiri ne bamutendeka. Bw'ataba na testi nnungi. You know men have this poor test. Okiwulira. Ate waliwo munnange bba abakyusaamu. Wasooka n'afuna kano kamuserebende. Oluddako agamba, oyo yansumba. Omanyi bakitera okugamba mbu abakazi abali mu structure bwetyo baba bayombi mu kikula. Kati n'agamba, kandeete bano abaatereera. Abazitoowamukko tebatera nnyo bba na budde buyomba nga bw'omanyi. Amaloboozi agaabwe gatera obbeera amakakkamu era bw'atuula awo yeesirikira. Bw'otera omunyiiza. Singa omusanga nga mulungi ebiseera ebisinga akaaba bukaabe. Kati olaba abo bwe batyo. Kati ate abo ebiseera ebisinga entuuko yaabwe eba ya butawasa. Kubanga abaleeta aba buli kika naye ng'era bamala ne bamukola ki? Kati ogenda okwekanga nti waliwo akyusaamu n'agamba kirabika kankyuseemuko nfuneko ba big baby. Era ne bamulekawo. Ne wabaawo ono ye ng'afuna the same. Ati yebeera testi ye. Era nga bamulekawo. Yebeera testi ye. Nga ayagala omukazi, ng'ali waliwo omusajja akugamba saagala obe ng'osukka kilo 5. Gwe w'osukkira kilo 5 nga ye tomukolera. Nga tomukolera. Ayagala obwana buno obwambala bikini ye. Ne bwewujja ne bwekira. Which is okay. Kati ne wabaawo n'ono akugamba nze munnange woba towezaako kanyama ku mubiri. Njagala kilo 7 kudda waggulu. Okay. Saagala bamagomba tonkolera. Anti kakati nze kingamba kiri bwe kiti. Oba kilo mmeka? Oba ofaananya otya? Ekikulu walemu okubeera n'omukyala ewakaawo. Mbweyo destiny. Esobola okubeera destiny. Alongo obeera tomanyi kwata bakazi naawe leka kulembamu. Nga watuuzibwa omukazi asooka n'akulema okwasaganya. Owokubiri n'akulema. Owokusatu n'akulema. Lwaki tetugamba mbu nno endiga yakutomera? Si ndiga mukwana. Tubalabye nga bakuba n'embaga nga ye buli gwafuna amukuba n'embaga. Ate abasajja endiga be zaatomera bakuba embaga. Are you sure? Kati omukazi kye yali agadde bamukuba embaga ng'omusajja yatomerwa endiga. Tokimanyi mbu nno baagala nnyo proving nti basamba kyenda. Babeera active by the way. Ate baba bakwanyi. Babeera active. Mulemu mujjeemeze. Babeera active. Tebeewummuza. Naye nga weebuuza bakwana agenda bakozesa ki okujja kutumalira obudde nabo. Okay. Kibanga muzibe kulingiza anaaba. Okay. Kale wama Naalongo tunnyonnyole. Oyinza okusanga omuntu ono naye nga ye buli lwagenda okufuna omulimu afuna omulimu gwe gumu ogwo. Nga tabannyonnyodde nti bannaye ogwasembayo gwali bwe guti. Naye nga buli lwagezaako nti kaafuna omulimu. Nga credentials zaawe we zikoma. Ng'afuula mulimu gwe gumu ogwo. Naalongo ebintu ebimu kyonjagala omanye nti mu bulamu kye bayita coincidence. Okay, coincidence. Tekiriyo. Ebintu bipulaninge. Nze sigamba mbu nzikiriza mbu this is a coincidence. Ebintu bipulaninge mubulamu bwaffe. Mbu eva gw'ofuna abakazi nga bayombi. Oba ofuna abakazi abasajja eva nga batambuze mu kikula. Kubanga let's be honest with each other Naalongo. Omusajja anaaba omutambuze from day one omumanya. Ne just you convince yourself nti ojja mukyusa. Mbu ojja mukyusa. Ate era n'okakasa n'ensi nti ojja mukyusa. Kugwe kwamalira. Kugwe kwamalira oba kugwe kwe yatandikira oba okiwulira. N'olwana nnyo okakasa ensi nti gw'ogenda kyusa omusajja ono. N'omubeera ku ttaya. N'omubeera ku ttaya n'olunda n'okebera essimu. N'okola byonna. N'omutwalyanga lanchi ku mulimu. Eyo yokka. N'omunonanga ku mulimu. Kw'ogatta mu buteewummuzo mu basawo. Oddako ono bakugamba lino limusibira wano n'omusibasiba. You do whatever you do at the end of the day n'asigala ng'akola ki? Ng'akola ekintu kyekimu ekyo. Ng'akola ekintu kyekimu n'obuuza abasawo bano wabula bandidde ssente naye tebakola. Abasawo baba tebakola oba
kiba ki najja n'akugamba eddagala no lyafuluse nakagale ninayo ke nalabye abasajja mukyooke nina ke nalabye mwabaleetedde abakazi obbayiira butto okay kubanga gwe kikugambisa munno nti yes wadde ndi mulogo okimanyi nina ke kati amuyira lwaki butto aba ayagala mulyanga musoomooza musiike kabali balye nga basiike be babireetera okay ekyo si kirungi tosoomooza muntu tuuka ku ekyo ekiriwa lwaki ogi nalongo waliwo omuntu eyakusoomozezaako n'ogamba naye kale nze kyemmanyi kiri bwe kiti nti entuuko zino zisobola okukyusibwa to some extent kisinziira yakigereka kyenkana ki otugambye nti waliwo embeera ze tugamba nti zo ntuuko ya ng'okukera ku makya ng'owasa abakazi be bamu ya nga tugambe nti bayombi oba batambuze mulimu n'abasajja abalina omukisa omulungi nga bagwa ku bakazi nga tebeewummuza kakati katutwale ekyokulabirako eky'omwana omuwala ono eyazaalibwa nga mugumba naye nga ayina nabaana ayina amagi kwegamba ayina reproduction system yonna ate nga abasawo bakebera bagamba eri nnomo naye nga tazaala then tulabe omwana mukakitaawe aba yamuloga ati nze nkubuulira ebiri obyasaba ebitera concludingibwa anti kati ffe tubadde tukyali ku ntuuko tulabe omwana omuwala ono yazaalibwa ng'ayina n'abaana naye nga talina magi gye bali kakati osangayo omulala nga ye yazaalibwa ng'ayina amagi naye ng'amagi malema oba manafu bwe kityo kale tukitwale nti manafu ya ati katalabe eggi libeeramu enjuba naye liyinza okuba nga ggi nga temuli njuba lwaki oliyisedde gamba nti kale nga tegali nga tegali fertile tegasooka kubeera fertile fertilizer yoonajja oluvannyuma nalongo okimanyi ng'ovudde ku fertilizer okimanyi nti amagi gano mubamu ag'omulamu n'agatali ga mulamu ati kyeŋŋamba kati oyinza okuba nga omu ku ono gwe twogerako nga yalina gatali ga mulamu gonna oba with fertilizer wali oba fertilizer taliiwo naye nga just system yo agundi agalimu abo si boowa ekibya naye ng'ayina n'abaana abo si boowa ekibya kisinziira Naalongo ku baani bempa ekibya abantu bempa ekibya be bano be bagamba nti nabaana mulamu amagi malamu ya buli kimu kiryoke oba nabaana yasemberayo oba amagi gali wala abo osobola okubawa ekibya ne bakola ki abo b'osobola oyamba bokka si nti besobola okuyamba bokka eriyo bano nga ye badly ayagala okuzaala naye nga probability katugeze ez'okuba nti azaala ziringa 30 ku 100 omuntu aliko omuzimu omugumba aba muzibu wa kuleetera okuzaala newankubadde aba asobola okuzaala ye nga ye mu nature ye oyinza omusanga nga everything is normal naye ng'ate akarinza omuzimu omugumba ogwo omuzimu tugukolako ne guba nga gusobola omukkiriza n'azaala bakuba tebatera kuzaala baana bangi batera okuzaala omwana gumu bw'aba awaliriza nnyo ne baba babiri ate ekizibu kyabwe nti oluusi buli lwe baba balina okuzaala ate era muddamu process mugiddamu buli lwe baba balina okuzaala at least we have you and at least otuwadde essuubi nti alinako omuzimu omugumba osobola okumuyamba aba asobola okuzaala naye eriyo bano baliwa banatondebwa nze nina nabaana abasawo tebalaba kinnuma naye nnemeddwa okuzaala akaseera kaba tekannatuuka si bwe kiri waliwo okubanga ekikulemesa okuzaala kiri mu ntuuko ng'ovudde ku mizimu tuvudde ku muzimu tuvudde ku ddogo tuvudde kati nga kiri eno mu butonzi bwe gye watonderwa nga gye baateekera nnati ey'okuba nti togenda kuzaala mu ngeri eyo singa oba osobodde okufuna omusambwa ogutuddemu obuyinza omusambwa otugambye omusambwa ogutuddemu obuyinza gusobola okukutwalira eddoboozi lyo ew'omutonzi
naye ng'ebiseera ebisinga obungi it comes at a cost. Okay. It comes at a cost. Cost. Yeah. Ekyokuwaayo kibeera kinene. Kibeera kinene. Okuzinziira gw'ekyo ky'oyagala. According to them kibeera equivalent. Goyinza okulaba ng'ekitono naye nga it is equivalent. Oba nnyinza olaba ng'ekinene nnyo nga naye bo baŋŋamba no. Kyenkana n'ekyo ky'oyagala. Yeah. Okay. So n'oba nga buli kiseera buli lw'oba oyagala okukyusa entuuko wabaawo omuwendo gw'oteekeddwa okusasulira. Nalongo eri omuntu agamba nti nze bannange mpulira nandyagadde nga ggawale. Okay. Naye nga mu ntuuko ze eky'obugagga tekyalimu. Oba nga kyalimu naye nga togenda kufuna kinene. Nga togenda kufuna kinene kwegamba ojja kufuna ezikubeezaawo. Z'olyalyaako. Abaana fees. Naye nga sigamba nti omugagga wuuyo ayina ebizimbe enfofoolo. Olina akayimbako kano kaliko garage, olina akamotoka kano awo okoma. Oyinza n'okulwana mukazi wo n'omufunirayo akamotoka. Ya nga gwe olina okola ki? Nga muwe mukoma. Kati nga businga okeera enkya n'ogamba nedda. Bannange ensomye nina obusobozi. Obusukkuluma wano wenkola ki? Oyagala tawulo z'omuko. Ya. Okay. Awo ekyo ne kijja te cost. Okay. Ne kijja te cost. So olinga atugamba nti bino ebyatutondebwa we don't get them at a cost. No. Naye bwe tuwagala okusukkuluma ku ekyo ekyateekebwa mu destiny in our fate, kitegeeza mbu tugenda kuteekamu more extra effort. Yes. Sina kindi, we have to give in something okuba nga tufuna bino ebintu ebimu. Yeah. Ekyo si kye bayita saddaaka. Of course ebeera saddaaka. It is an opportunity cost for God. Ate otutwala Mukama si sooka otuleke wano otuvugire we tukulabira. Saddaaka is a sacrifice. Okay. Ekintu kyeweeresezza. Olwo mba sigenda saddaaka. Of course ensi ya saddaaka Naalongo. At one point olina okubaako ky'osaddaaka okubaako ky'ofuna. Abantu nga bali mu maofiisi. No, kakubule Naalongo. Abantu nga bali mu maofiisi basacrificinze essanyu lyabwe. Okay. Omuntu ono n'akola overtime. N'aba nga asobola okufuna by'ayagala. Bw'atakola overtime abeera ku ssomero ng'asoma. Okitegeera. Naye nga mweno muli bize munyuka mmeka 11 tusinkane mu kabaala. Mwe nga musinkana mu kabaala ye ali bize atwaka. Ayagala funa promotion. That person has foregone essanyu lino. Asobole okufuna kino kyakola ki kyayagala. And that is a sacrifice. Okay. And that sacrifice esangibwa ku buli mutendera gwa bulamu. Kakubeere mu kusoma, kakubeere mu kukola, kakubeere mu kufuna. At one point there is a sacrifice gy'olina okubeera ng'owa. Era ojja kwesanga nti eriyo abagagga nga yali talina kuba mugagga. Naye olw'okwagala okubeera omukagga neyeeresa amaka. Ekitegeezo kino tekiri haramu. Ekyokubanga abantu bakola saddaaka. Because if people are talking about it, someone goes like, okimanyi gundi ya saddaaka okubanga agaggawala. So the word itself, yeah, it scares the shit out of people. Kisinzira ya saddaaka ki? Okay. Ayinza okuba ya saddaaka amaka ge. Olwo tebagambye mbu nno yawonga. You know, there is a way people talk about these things, yeah? But that is the reality. Okay. Gwogamba nti nga yerekereza this kino kye tugamba opportunity cost. You go like sigenda kuwasa so that mbeere omugagga. So si kibi. Of course. Wemba nze nsazeewo. Bwaba kyasazeewo. Okay. Neyerekereza abakazi. Ono akweyimiridde okukyusiza entuuko. Alina okubeera ne bargaining power. Ate nga yawaga. You can't have it all. You can't have it all. Okusinziira nti entuuko olina okubaako kyokola ki? Kyofiirwa. So oyinza okugamba nti kale kambeera omuwulu naye nga nina akasente. N'alondanga ekkubo. Nalonga omukazi nga teyerekerezeka. Naate abagagga babikoze. And it's not about men alone. N'abakazi babikoze. Yeah. Okay. You find this woman nga alina ebisente bye.
naye nga ye tolimusangako nti oba alina omusajja oba gwakyaziza oba ye gyakyadde. Simanyi ku sayidi y'abakyala oba kikalobamuko okubanga omusajja si mwangu kubanga tolina musajja. Ne bba abaami bagamba no ffe tetugenda kubeera we mutale era we batyo we batugamba. Naye babaddewo and eriyo abalala just olw'okukuuma erinnya lyabwe bawasa abakyala bano ne babateeka waka naye nga it is just for formality. Nga mukyala wa mikolo nga they don't go beyond that. Kulabika naye mu public. Yes. Era tuba twabiteesaako. Kitegeeza awo tuba tulina osayininga prenup. Kyonna kye kiri. Tuba twabiteesaako. No complaining, teri kuloopa, teri ki. Wantuuka ne mpulira nga neetamiddwa. Ate olina okumpa ekitiibwa nga balo. Si byakuddawo tandika okwenda okubeera baze nga ate togira bintu by'abasajja bye bakola awo obeera mwami wange. Anti gwe muwendo. Kuba kati ku bugagga bwange ngenda kukuwaako. Kitegeeza n'ono omukazi naye akoze abaddeko n'agamba nti asalawo okubeera nga mugagga nga naye alina essanyu ly'atagenda kufuna. Exactly. So kikola ku both ways. Kati bano ababagaininga kubanga kati tulitunuulira saddaaka oba omuwendo gw'owaayo okufuna ebyo by'otayina kuba nabyo. Kati bo bano abagamba nti oba leeta kaana ka kato oba tuwe mukazi wo then ne bayiwa omusaayi. Is that another case? Ate eyo keesi ndala. Kati ate eyo eba tetambulidde mu mbeera zaffe ng'abalubaale. Eyo eba etambulidde mu mbeera z'abalogo. Kubanga kati enesinga bw'omanyi nti yatondebwa erimu ebintu bingi eby'enjawulo. Ate kati amawanga gaafuuka maki mangi. Kati ffe bwe tukola ebintu ate abala si bwe bakola ki? Si bwe babikola. Ojja kugwa ku muntu ono yakugamba ekintu ng'ekyo nti oba tusale omwana. Naye nga tefe mu buwangwa bwaffe si bwe kikola ki? Era nze mmanyi nti abasinga obungi abakigezezzaako tebiwakinze out bulungi. Kubanga oba oguddewo olutalo wakati wo ne bajjajjaabo mulingeri baba bajja kukulabisa. That's the problem. Naye eno bw'oba otambulidde mu mitendera gy'abajjajja omanyi Nalongo njagala okkiriza oba ogaane. Abantu bano boolaba abaliwa abatutumuse mu ngeri yonna. Alina obugagga bwe bwakwatayo. Alina erinnya lyakwatayo. Alina amaka ge gaakwatayo. These people balina endagaano. Wangi endagaano enkadde ez'ekyama. Era bino bye nkugamba nti omuntu olina okulondako. These things are real. Ono ayagala olondeko akutuukirira oluvannyuma lw'okulaba ng'olaajanye n'abaako embeera gy'akutunuzaamu era n'akuleetera okulondako. Nalongo bibeera ng'ebyokugenda mu nnyanja. No, bajjajja bo owangaala nabo. Lwaki olina kugenda mu nnyanja? Mbasange. Omanyi kati mu nnyanja yewali abalina ssente. Sina ssente. So mu ngeri ennyangu wemba nga nina ekintu kino Shengamba nti I'm yearning for this thing. I'm yearning for this big house. I'm yearning for this big job, yeah? I want to be famous. Kitegeeza nti weba naawulira nga nkiremeddeko. Someone is going to come. Yes. Angamba oba wali agadde kino. Olina okuwaayo kino. Olina obbaako. Be bansalirawo oba nze agamba nti kambeko ayinza n'okubuuza kiki ky'ogenda okufuwa gowinga. Kati gwe n'okimugamba n'akugamba ekyo tekimala. Ekyo tekimala. Nti ngenda basi kyasiba nviiri. Anti nzaagala nnyo. Tekimala. 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 Nja kubanga sikyesiga lipstick nga mwagala. Tekimaze. Kati awo ng'omanyi kye ŋŋamba. Wekibanga kiri bwe kityo nga you want something big. Okitegeeza ngenda kubaako abantu abalala bino byonna bye baagala ebibaleetera essanyu. Kabiya ngenda kukata. Kabiya okamanyi Nalongo, kabiya okamanyi. Ali kati olaba buli ky'omugamba atunulamu. Kabiya ne ku kyenjagala. Nakugamba tekijja kukola. Olw'ensonga oli muka Kabaka enviiri zo Kabaka azaagala kugamba otya nti ogenda zisalako oyagala kuleeta buzibu.
togenda kwesiga lipstick kaba kakwagala onyirira otandika otyo ogenda mu maaso gembu simanyi nawaayo lipstick tekijja kukola kati bw'oleeta kabbiya ajja kutunula mu ntuuko zo kabbiya kaalimu you're not going to forego something ekitali mu ntuuko zo kabbiya tekaliimu kitegeeza tulina okukola bino ebyaffe ebyabakwano baffe abakatuliki nga bwe babeera mu kisiibo nti osiiba kyosinga okwagala exactly awo oba totuuse kunsaba biri byesaagala handinga over lowooza otegedde now you're on point ayya kyova olaba tulinayo n'abantu be tumanyidde ddala nga beesanze nga balina okuleka abantu be baagala ennyo just because tebaagala kubateeka mu nsonga zino nalongo omusajja nga teetaato si mwangu gwakuleetinga go musajja muleka omusajja yagenda wala anti kati olondako nalongo kubanga ojagala okuleka omusajja ye akulekewo nze ngambe mbu I can't live without you ogondage nti munange nze mukyala bwogagala okitegedde nze kankute naye oba ojja kunnumya exactly oba owedde oba ogenda kunnumya nyinza okukomawo mu life eddako nga abasajja nabakyawa life eddako ng'otigomya batigomye nga ntigomya abasajja nga buli ansala maaso nsala busaze mbaga bubanze ate gwe otabuse butabusi kati naye nga what you have to know is there is an opportunity cost bw'oba ng'oteekeddwa okubaako kyokyusa kati kankubuuliza wano ekibuuzo kino nalongo omuntu ng'ali eyo akuwuliriza of course gwe weka nga awuliriza amaloboozi gano n'emboozi eno gye tuliko ng'ekituufu kiri nti amaze ebbanga ddene nga tava ku namba 2 tugambe mbu wava ku step esooka step eyokubiri you can afford something to eat akameezi oleka akali between emitwalo 5 ku 10 abaana yes bagenda ku masomero agali fair of course they go to private schools once in a while omukazi omutwala mu coca out naye nga olaba nothing is moving so far to going beyond that kati ng'atuwuliriza of course yali agadde okusukka ku ekyo kyali yali agadde okusukka kana akamotoka kalina akamu ne mukazi we ke yamugulira nti obulamu buli awo balina akayumba kaabwe obulamu butambula bwe butyo si bulungi nnyo naye ate era si bubi nnyo naye ate still tebusenvula nga yali yagadde gaggawala olina kyasobola okumugamba soka omusuulira akagambo bw'oba nga ddala okyagala you can seek for it naye kyolina okumanya nti it comes at a cost bajjajjaffe tebali so much predictable nina gwe nalabako eyali akyagala naye omanyi cost gyali alina okuwa ate yali alina okuva ku byokkola ate olwombe nga ngenda that is the problem ekizibu olaba ebintu byabwe bibusaabusa ebintu byabwe bamugamba ave ku mirimu ave mu maka ge abeeko embuga emu mwatuula akume ekyoto asirike kati awo ngaobugagga bugenda kujja buzije nti no bamugamba eyo yali cost eyo ye cost myaka 5 amaka ogalesa emyaka 5 aba asobola okikola myaka 5 osobola ogikola obwavu obumanyi myaka 5 osobola ogamba myaka 5 kyokka nze kambakumira ekyoto nsirike of course kale mu ngeri ennyangu nti buli omu ayinza okujja n'omuwendo gwe tetubeera kugamba nti so yo omuntu waddembe okubanga akuba kasimu ako n'obanga just in case yali agadde okubanga asenvula obanga alina guno omulimu gwe yakoowa nga ayagala okubaako n'erinnya erisingako eryo lyalina so omuntu asobola okusiriikirira ne yeebuuza I want this what do I give up newembeera njagala beera Miss Uganda nga just tekiri ku bugagga bwokka nalongo whatever desire I would want in me nga nina kino ekintu kyembadde njagala for waliwo abantu ababadde n'ebirooto nga kuva buto kirooto kye oba okubeerako MP obanga kirooto kye
okubanga ayina eno office gy'atuddemu oba nga kirooto kye okubeera Miss Uganda? Yeah, of course kati okubeera Miss Uganda bw'omala okukifunamu ggwe nti oyagala kubeera Miss Uganda kiba kitegeeza olina potential mu ggwe. The first sacrifice eba yakuwookinga by'olya. Togenda kubeera Miss Uganda ng'olina this very big appetite. Tekijja kukola. Okay. Sacrifice esooka etandikira ku mmere. Kitegeeza mba sigenda na kubeera na gundi. This big ass. Kati ebyo byonna oba obyeggyeko. Ngate omusajja aba yanjagalako kabina. Anti kati ogenze ku Miss Uganda. Okay. Yeah, so you have to choose. Kiriwa ky'olina okubeera. Alright. Owakabina akanene nga olina omusajja gw'oyagala oba Miss Uganda nga abasajja bonna bakwagala. Okay. Yeah, so there is an opportunity cost at every moment. Naye nga mukirowoozeeko sometimes biyinza okuba nga tebigenda kusomebwa nga ffe bwe tulowooza. Naye naawe omuntu mu bulamu bwo ng'osobola okukiraba. Naalongo ng'oli mukazi wakola akasenteko naye n'ogenda ofuna omusajja ono ng'akasomba naye ng'ate omwagala. Okitegeera? Of course. N'azisomba mu kuzisomba kwatadde okukuba n'ebirala byonna. Babakuba n'obakuba. Yeah. Kati omukazi oleka otya ne bakubira mu nnyumba eyo. Olina okusalawo okwerekerezaako ekitya. Kubanga ekikukubya kuyombera ssente z'omusajja zaakola ki? Zaatwala n'agabira mu bakazi ye baayagala. Yeah. So olina okusalawo either osigaze omusajja omuleke asombe ssente nga bw'ayagala oba weesonyiwa omuki omusajja osigaze ssente zo zikuwa essanyu. Naalongo olinga agamba tetusobola bba na ssente ate tube n'abasajja bannange. Anti kye nkugambye nti sometimes life yennyini etebolinga these challenges. Yes. Okay. Etebolinga these challenges nga you have to make this decision. N'ogamba wange kati neesonyiwa abasajja kubanga it's not like nti abadde omu akuyisiza mu mbeera eyo. Naye buli gw'ofuna they are like balina kooki yatya y'omu bonna bakusombako busombe bonna bakusombako ssente ate ne bagenza ozikosa n'obimanya. Owulidde? Emmotoka gye wamugulira ssente zikuluma ate n'omusajja omwagala. So you need to make this decision. Osalewo ogambe either kambaleke basombe ssente kasita nze nzikola. Okay. Yeah, kamuleke bebi asombe nga bw'akola ki bw'ayagala kasita amala nadda. Owulidde? Oba si kyo ebya bebi byekole ki byesonyiwe. Ekiraba mba Naalongo. Okay. So that's how far it can go. Otherwise tubaagala nnyo mwebale kwekumira ku mukutu Nalubale the Divine. Katongere okubasabira byonna bitambule bulungi nga tukola choices zaffe. Tutule tusirikire twebuuze zino ntuuko oba then tusalewo kye kitukolera then tugende n'ekyo kye tumanyi nti kati kuno kwe kusalawo kwange ate tewejjusa kubanga wasalawo bw'otyo n'osalawo osigaze omusajja ate n'obeera ng'okaabira bajjajjaabo nti obwavu bukutta omusajja nkuba omusajja nkira bw'ate akuleka mu nnyumba ate n'agenda n'abalala ate nakuletera okubalaba n'olwokuba yakusanga olina obusente buno bw'ayagala so naawe n'osalawo bearinge naye n'omuwolereza mu buli nkolereza yonna. Ate baba bagamba nti omusajja oba omwagala muteeke mu kasente why not? Okay. Katuzibaweeko baziryeko nabo baziwulire waziwooma nkale kale bannaye akuuma takuumira mpeera weewaawo.